mwebale bannange kujja ne mujjawo ne mutuuka wano. Ennaku zino babatikkira buli mwaka buli kitambaala najja. Eno ye Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wasuzotia atulaba amachago nakolero ni Salam TV program Political Islam Alhaji Abdussalam Ali Chinobe nga bulijjo okuteekateeka wamu n'okwanjula programu eno mbaawo bannaffe aba Afro Mobile ye kutuusaako programu eno nga nkukubiriza o downloading app eyo Afro Mobile app gwe wenna alina smartphone. Njagala kukulisaayo mwenna abavudde mu lugendo olutukuvu olw'e Makka ne Madiina, Allah be yasobozesezza okutuukiriza empagi ey'okutaano mu Busiraamu. Mu mbeera yonna gye wagikoleddemu manya nti wabadde ofunye obusobozi, kubanga empagi eyo ekakata ku abo abafunye obusobozi. Obusobozi bwe buyinza okuba bwa ggwe kwesasulira. Obusobozi bwe buyinza okuba bwa ggwe kufuna okusasulira. Obusobozi bwe bwa ngeri ez'enjawulo, ekituufu nti bw'oba wakoze manya nti wabadde mwabo abafunye obusobozi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize hijja zaffe zonna. Allahumma amin. Abateeseteese embaga ez'okwebaza Allah, okusanyuka nga mwebaza Allah olw'okubasobozesa okugenda ne mudda, nsaba Allah embaga ezo muzitambuze bulungi, muziyitemu bulungi. Insha Allah naffe gye baatuyise tujja kujja era togaana anze siri mubali nze nga nze siri mu abo abagamba nti bidaa bw'oba ova okusaala okola shukuru irimu naye tulaga mu maaso awo onoowulira Uganda agamba nti ebibimba kyaddaaki bitera ne bikka, naye waliwo ebyendaba ebibimbye wandiwulira nga biyise ku ttaka. Katubasabire naye anze shukuru zo mumpitire ddala nnyo. Insha Allah Mungu bw'anaaba asobozesezza ne bwe kinaaba kugenda ku 3 olunaku ng'obudde busobodde nja kujja. Shukuru ez'enjawulo ezo nja kujja insha Allah. Bingi program tugiyita Political Islam, bingi ebibaddewo mu wiiki. Imam Kasozi nga bulijjo abeerawo, nze ogwange gwakuba nti nno nkwanjulira wamu n'okukubiriza. Imam Kasozi yatusunirasuniramu ebyo ebyenjawulo ebibaddewo mu wiiki. Abafiiriddwako abammwe tubasaasira, abafunye ebirungi tubayozaayoza. Kankukwasa Imam Kasozi akubuuzeeko atubuulire wiiki etambudde etya, biki byalaba byaga nti kino kyetaaga okutunulamu mu ntunula ey'enjawulo. Ayinza okuvaawo naye olwaliro ng'atuga nti nze shukuru za hijja temumpita. Bakuyite oba tebakuyita bawulira ogambye shukuru ate bwebeera shukuru sikwebaza waliwo atayagala kwebaza ibangi nnyo nga tebagala nga tebafunye empozi. Waliwo omwe yabadde kusosibinagala abo temubafaako, bayinza okuba bwavu tebayina kati ate ebyo byonna naye okugenda ku extreme. Oyagenze ku bombi babiri bali ku extreme kituufu. N'olwekyo naye waliwo olinga ng'afunye naye tayagala byakyukaga kati twebazaani Allah. kati yate yagamba atya atebaza Allah tajja munge agambye yatebaza abantu nina Allah tajja kumwebaza. N'olwekyo nsuubira nti bannange eyo by the way gyabadde ayitiddeyo naye abalaze nti ayaga nnyo okulya emmere kuba agambye nti ne bwe zibamuyita ku ssarwa gyakgenda era njagala sijja kweyisaako omusajja emmere muwemera. N'olwekyo bannange mumuyite aliye ku mmere naye maama banne mumuyite akkiriza
okusooka bannange alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallimu tasliman kathira nga bwogambye nze olwaliro nyina bampisenga ku ssatu namba naye simanyi kyengenda ekuba emu ya mwannyinaze awo ekitende Hajjaji Zambula Nayiga yavudde ekulikayo waliwo ey'abaganda bange ate mikwano famire ya Asumani Kasujja Amawulire bazzukulu be bavudde e Makka bajja kubeera awo ku muyiteyo mutya ebusaabala eyo Busaabala nabo baadde bampise waliwo n'MP mukyala we yavudde e Makka naye yampise n'abalala bangi jjukira ate tuyita ne ttiimu etwala abantu e Makka kati ng'ate abamu bajja ewange nembatuusa ku ofiisi yaffe ya welfare kati abo bonna oluusi bambi baba baagala okola eki era MP yanumiriza naga Imam abantu bakwagala bali agadde okola eki nemugaa nti ndi ekipaayidde nnyo naye bambi neŋŋaa nti inshallah bwe naba nga bantadde mangu ziriyo mu budde bwe bumu bonna nti obudde era bwe buzibeera ssaawa 4:30 nga tukyalina wano mu studio kituufu paka abasinga bakoma mu 8 7 kale n'olwekyo naye mwenna onoosooka eruwa ono nga bw'agambye tubayozaayozezza okuva nejjo nagenzeeko kwemu ate nayise bwe navudde ku puroguramu era nayiseewo kuba oli abadde anjagaza jasi kwogera ebigambo nga 6 era lwabyogedde n'ensiibula ng'ate nyina omukolo omulala ate gwonga guli waka wange owulidde neighbor wange yetwadde tugaba omuwala ate nga tulina abagenyi okuva abakulu baadde bava bweru bavudde bweru babeera si bannayuganda abansiza ebweru Nigeria muwala wamwe mwamuwadde mu Nigeria anti musikasa beera musiraamu ate tubuuza kale n'olwekyo bannange mbakulisizaayo mwenna inshallah subhanahu wa ta'ala akkiriza hijja zammwe ate nammwe kye batukuutira nti muzikuume okukuuma hijja butaddayo kukola nsobi z'obadde okola eza buli ngeri zonna so tufume nnyo tukuume then abaagala okwebaza Katonda mumwebaze kubanga hijja tetuukirako ekyokubiri nga bw'ogambye waliwo abo abalina omukisa ne bagyekolera waliwo abatakola ki nze nja kukasa nyina application nga 15 oba 2 naye kati ng'ate ndudde sifuna bantu bampa bantu bagende Makka naye lunayinanga nga nyina mikwano gyange ebweru eyo bampa nti sponsoringira abantu 5 3 era bangi bemanyi abakadde ab'enjawulo oli abataalina ssuubi nga bo baagenda naye nyina waliwo mukwano gwange juzi twasisinkanye ku lwokubira nga nti Imam bw'ofuna omukisa baaba yagagendako Makka nkoze naye ndaba teziwera kale n'olwekyo ekyo nga tukimaze njagala okwebaza aba Ethiopian Airlines n'aba Uganda Airlines olowooza omwaka guno abo baatuwamu obwangu abantu bafuna direct flights era kyova abasinga mukomyewo matumbi budde kwebadde direct flight temubadde nemuwona stopovers ezo waiting time sometimes ziba mpanvu ddala okusinziira olwokuba tulina connections n'ebyo byonna temubulamu challenges kubanga olugendo lusigala lugendo abantu bangi view zaabwe zemuli nandala naye abaagala high class nga bwe mwalabye abalanga bali ma high class ne ssente muzongereko bwe mba mukyali mu 15,000 kakaaga abalala bagamba 4,500 abalala bagamba ne1,400 ne mudde eno mukaaba kwempulira mukaaba ebyo byonna mubisuubire ne nammwe abatwala abantu e Makka muleme kulwanira bulwanyizi gamba nti njagala kuweza muwendo mubagambe ekituufu era mubagambe zonna muzibawe
bwe genda okola survey yogambe tewali kikugaana nga atutte abantu e Makka abamu ne basula eyawala abalala ne basula nga basobola essente zaabwe eza buli lunaku omusajja mugagga abalamu naga nti buli lunaku mugambye mmeka okusula kumpi ne Kaaba $5 ennaku 5 $2,200 mu bitaano ng'azikuwa yasulaawo gwewona amusanganga ne mweyunga bino ebirala then eri awali universal era nategeddeko waliwo bannafaamu abatawakkala bamayambala bakikozi kuno ne bagamba nti tewali taabu tulina abagenda okusasula akasanvu mwe mugenda okusula wali kumpi n'essaawa era abalala bannange abagamba nti ffe tetujja kuzisobolezaawo mwe musasule 5 mugenda kusula eri because nga Katonda bwe yagamba kuyijja manistata sabira kati omuntu waba asobola okwesasulira kuba waliwo omusiraamu ng'omaze okusasula zino ezammwe ezo yali willing okuspendinga emitwalo gy'ebiri egya $1 mu nnaku ezo emmalayo yali bali willing we bali ate ogolooza lwaki basula mu Sheraton mu gundi bwe bagenda eyo gwe Sheraton y'ebulayo olowooza oyita yawano naye basulamu n'asula n'omwezi mulamba ali mu bizinesi kakati na wano comfort yeyo muntu aba agisobola mumuleke asasule owulidde nabadde Makka omwaka oguwedde nasuze mu hoteri za mirundi 2 naye nga bonna abantu ffe bamu bonna abadde famire yange naye buli omu niidi gye yabadde yeetaaga gye yafunye waliwo hajati ye ng'ebibye biteekwa okubeera kumpi executive olw'embeera mwawangaalira ze twasasula era naasulawo comfortably ennaku ze 7 ze twamalayo bwogera obala ennaku z'okusula nga zenkanankana ate zendaba abantu basaba wano abantu ezaago ndi yonna ez'okusooza okka e Makka zokka nga zenkanankana nezendaba wano mu mikutu egimu nga ze basaba abantu okwo nga tekuliko internal transport tekuliko air ticket tekwaliko Madiina naye nga kusula kwokka okw'e Makka then abantu gamba nti abalala tusule wali naye kumpi nawo naye kwanjumu bwe twasula abamu kumpi naye tewenkana wano ku Hilton okitegedde ne services zaki zanjawulo kuba ku Hilton ali mu gundi ayina TV 2 eri mu kisenge gy'asula neno mu sitting room ebinaabiro 2 wali ebyeno neeno ekiyungu kinene bulungi ekiyungu nakyo weekiri weefumbira byagala kati bw'osanga omuntu ng'asobola ekyo oba kyeyeetaaga kyoba omuwa okitegedde kati waliwo eri awali universal munna wali universal naye era nawe wagenda wakyuka walabye omwaka guno tiimu emu yatutta abantu ne basula mu executive nga n'ebinaabiro biri exclusive nga naye bonna bali wamu munna naye nga waliwo private gundi kati gwe bw'otaba gundi ng'ogenda eri mu lukale ekyo nabyo wakirabye mpozi mu Arafa mwenna muba wamu tenti y'emu bannayuganda bonna then n'ebisigadde bwe Madiina naye era waliwo abasolera ddala wali ku Haramu kwanyawo yawo ng'osaba busazi bwoti n'ogwa wali so ndowooza bwe tunaakola ekyo kijja kujjawo ki muleme hijja teri universal nze nakolako owumula mu 2022 neŋŋenda nga ndi Makka nava Riyadh neŋŋenda e Madiina nemmala ennaku zaayo nenzija e Makka olw'okuba ekisibo kyakiga tuga nti paati emu katusiibireko wano kale ennaku 10 ezikola ki esooka njagako kakasa bwe balanga nti ejja kusiiba mu hoteri mwennyini ebisenge byetwalimu omuwendo gwakyuka times 2 ne babagamba mubadde musasula 600 mukyuse kati twagala 1,200 bw'oba toli comfortable naye nga gw'olaba registering
ng'omuntu ajja wanaga nti ruumu zange 50 ziri luddawa abantu abaffe omaani mwaani eyo ruumu zange 50 ziri luddawa zindese abantu bange buli omu ayingire nga bagala kusasula gwe zoti okusasula n'olwekyo let us give people the opportunity omuntu asigale ng'alina comfort n'eijaya gye yagaliremu awaliwo abantu era balina esenaga nti bino ebintu ekigenderwamu ekirala kansiga nenkane ne bannange yadde ensawo eba nzito n'omukandala guba munene naye naasigala mu banne okunyumirwa okukola era ne bakola n'emirimu abantu bangi bayamba abanne babeewuunya nekubeewuunya ngundi nansitulira omugugu naye ng'asitula omugugu memba wa paalamenti omuntu gwagusitulira yavuddeeyo kabula soke ekitegedde kati ebyo byonna bibaayo eno ibaada tugikola buli omu agikole ma astatatum nga obusobozi bwebukola ki bwebukoma bwoba okola wiiki alhamdulillahi ndowooza ekyeyasuse kyekyo ekyabadde mu wiiki eno ekirala kyenneewuunyiza kyafulumidde mu mawulire gajjo ekyagambye nti gavumenti esasula abantu emisaala egitali gyabwe nga Imam ndi suppose kufuna 7,000 ne bansasula 1,000 n'omulala ali suppose kufuna 7 ye n'afuna 35 kati ekyo mu sisitimu etambula eno eya digito simanyi kitegeeza ki ekyo nakyo kyankutteko ensonga endala eyankutteko lyetteeka lye baayisa era ndowooza baalitaddeko omukono eritongoza Islamic banking naye ate ng'ekirungo ekikulu mu yo baakiziyizza somehow baakisibidde emabega ekya advisory sharia advisory board mu Bank of Uganda ne batabanga bagambye commercial banks zibeere ne gundi zaazo. Then what is the purpose of regulation? Kati Bank of Uganda tegenda ku regulatinga Islamic banking obega jo regulatinga akwoli ekibuuzo ekinene kubanga regulation ezikola ku birala bwe kyatuuse ku gino nti ekyannumya sima basitole ensobo ginoonya noyinza ginoonyaawo yeey'omu omukungu omu Bank of Uganda oba director waaki tumubwine erinnya lyeyo omwami lifaanagana n'omusajja ali omusomesa oba yali kitaawe owulidde tumubwine n'agamba nti ekyaleese ekyo Uganda terina bakugu ba sharia naye ne yeekweka mu kantu olwabiko njagala nsunsule mbalage obunafu bwako omuntu ali eyo ayina sitole eyo okumpi kubanjirina naye ogino saagitaddeko omulamu gino nensobola ogyogera kuba nagisomye tugisinziireko olabe ebigambo by'omukulu ebyagambye nti ate tuyina bakugu abasoma sharia bayinza obako ki bwebali naye si bakugu mu banking ekyo kyabukuusa ekyo kyabukuusa tujja kukyogerako because abakugu webali n'abasomye Islamic finance webali n'ekyajjisa Lujja Sulaiman mu Tropical Bank bamutwale microfinance bwe bukugu obwo walina abantu abakugu abalala batwaha Kasule ba Dr. Ashrafu okay Dr. Ashrafu ate wa sharia ava ku Bakasule bo ba Islamic financing abantu ba sharia abalala ba Dr. Kisule n'abalala kitegeeza waliwo ensonga oba oliawo tujja kyogerako ekirala ekyabaddewo nakyo kyensuubira nti kikola nnyo amakulu wiiki eno mwafuddemu abantu bangi abamu individually abalala mu groups waliwo family eruweero abantu bameka 6 nalabye wano abeneximiria nga mukyolesa nendaba newabaawo omugagga omu n'afiira mu accidenti wali ng'ogenda kutuuka eitojo eyo naye story nejja waliwo naawalala bafudde 3
kati bano basatu bafuuse public death abalala bafuba abalala basigadde individual death naye Aponye yafuuse public nabali omukaaga nabali naye individual omu yatutte space nene owulidde ng'okufa kwe kwalabisenga okunene nnyo okusinga okwabalala omugenzi Aponye ebimutambulirako ne coverage ebamuwadde naki byonna bano abalala balinga abataafudde naye okufa buli omu ku muluma lulwe naye ekimuleeta uno ekimufuula ekinene bwe kityo lwakuba lwa bizinesi ki empire akiwulidde kakati obuntu awo buli luddawa tugende naye Imam anti ensi nze ndi ku nsi gye mwangaliramu yaffe bantu yaffe abantu nga nange mwendi nti level gye tutwala ne attachment gye tuteeka ku bintu sirina oline bwaba yabadde munene atya abantu 6 nga bafudde mu family emu njaga kutegeeza ekyo kyabadde kisinga obunene n'okufeffeta kiki ekyaleese kino kuba ekyo nate nno kyangu accident emmotoka yabaddewo ng'emazewo ennaku ne bagitomera naafa of course ebintu bingi byogerwa naye kyenjaga bumaliza nakyo okufa bannange abasiraamu tugatako ekigamba nti ajali musamma ate okufa taati baktatan yes kwonna eyo issue nayo tugitulleko tenjagala okusembyayo oba oliawo ebinafunye obudde bannange okutwatuusaako amawulire nti munywanyi wammwe Honorable Hussein Kyanjo yabadde readmitted ali mu ddwaliro awo ekiwuli mu Kakungulu ward room 7 okumulaba akkirizibwa okulabibwa naye bw'ogenda mulabe oveewo n'abalaba kuba aba n'abantu oluusi bangi nnyo oluusi bw'osanga balimu halting togira naye waali awo twebaza mwenna betambula naye mu kumujjanjaba bwe twamukolako n'abasawo abakugu ne tukkiriziganya tumuzze mu ddwaliro era kati luno lunaku ndoza lwakusatu mu ddwaliro wetwamuddiza mu ddwaliro kyenjagala okusembyayo nafunye kigamba ekyokuyiga omwana omuntu w'emyaka 17 kati lwalina 17 naye kati tolako yaliko wano mu covid wa 2020 bwetolako emyaka 2 oba 3 asigaza yali wa myaka 14 n'alaba abantu embeera gye baayitamu mu covid nemukwasa ennaku nnyo munnayuganda oba mumereka oba ugandan origin owulidde munnayuganda kuba mwana waffe wawano omwana oyo alina ebintu ebimutambuliddeko byanjawulo yajja n'okukwata Kulaani mu kifo mwe yakwatira Kulaani bwe yalaba embeera gye baali bayitamu n'agenda konvinsinga bazadde be batandikewo taafiizi ey'eddaala eriyo wagguluko abantu babeeremu nga bali comfortable alhamdulillahi ne bagitandikawo eri Bayani Learning Center wali ekisozi buddo gyeri ne bagitandikawo ira ya class abasomesa baffe bangi nga kwotadde ne Dr. Ibrahim Mugerwa bamagezi mu gundi eyo kati omwana oyo omu bwe yalaba abantu ekyabaliko mu covid yalinamu essente ze n'agamba maama we omusajja ono atambuza ebigere olugendo tumugulire akagaali afazaali tumugulire ekyatambuza ekyali ekyangu kyali yasobola kaali kagaali n'akamugulira mu prosesi y'okumugulira akagaali muntu wa bulijjo mukozi waabwe wa bulijjo omusajja bwe yali alisiivinga akagaali nga musajja mukulu yafukamira okusiima kwe ya expressinga nga afukamidde ne wansi bamukwasa akagaali omwana nekimukwatako nnyo bwe yagenda ekintu ekyo n'akikola mu sitooli n'alyenda eri ku ssomero yabwe mu Amerika gy'asomera
n'agilagayo naga kyakozeemu ne bagipiikinga. Bwe bagipiikinga ne wabaawo omulala n'amwongerayo n'agula obugaali 5 nabwo n'abuweza ne babugaba. Kati bwe yaweza sitole eyo balina amasomero bangi balimu abantu balina abayizi abasukka mu 10,000. Essomero lyabwe lirina chain of schools. Kati bwe basubmitingayo sitole ye neebeeramu ezo eziweninze abantu 30 balondamu ku bayizi emitwalo egyo gye nkugambye abayizi 30 noono omwana n'ajja ng'akoze ki kati ne bamuwa ekirabo kye bamuwa era n'akikomitinga mu ekyo njagala n'agamba nti no tulina okusapootinga abantu n'agenda ku Gugu n'asanga eggulu waliyo like a health facility village erimu nga health facility nga beetaavu basaba era bwe Uganda baagala singa abafunira kuba yali aluzamunaga nti afe bw'otufunira tukutuku etukolera era ku ssente ezo zeyafuna n'ajja agulako tukutuku obukadde nzaba 8.5 n'agiweereza abantu b'eggulu ebyo byombi n'okubasombera ebintu ebirala kye baagamba era ne tugibaweereza ne bagitwala. Essente zaasigalawo ne tugulamu eggaali 36 n'agamba tuzigabire abantu beezigyamu era ku Lwokusatu lwa wiiki eno twabadde Bukomansimbi eyo gye twagabye eggaali ba beneficiaries babadde categories nga oba 6 oba 7 wabaddemu abayizi abasomadde nga babadde batambuza bigere bava ku distance ne babawa eggaali ezo zo twazibawaddeeyo Kisozi Budo ku ssomero erya Seekamugerwa. Ne wabaamu abasomesa teachers oyo kategori ya 2 ne wabaamu abawalimu ab'emizikiti n'abasomesa mu masomero eyo kategori ya 4. Ne wabaawo ba village health teams nabo ne babeera beneficiaries ne mubaamu ba Imam nduzana boogedde dda ne mubaamu abaami ba Kabaka ku byalo eyo ne mubaamu ba leaders ba faith ziri endala church leaders both Catholic ne Protestant ze categories ez'abantu abafunye abagabanye ku gaali ezo era nalaba aba next media nabalabayo nalabayo abantu abanibyesa abeyo story ne bagikabalinga naye bwe baganye omwana nti wa myaka 17 gundi eyewunyisiza nnyo abantu nti omwana wa myaka 17 ng'akutte ssente zeezo bwe zityo ezaali zikunukkiriza ofa $1,000 yali badde azeekolerako ngagi ne zonna yaziwaddeyo. Kyafuuse kyakuyiga kinene nnyo eri gyendi nenjaga nkikyalinga nammwe abantu tulowooze kubanga kyenalabye nga tuli mu kyalo bano ne LC n'aba LC baafunye eggaali ekategula endala nange Imam ekyo nkisobola ogulayo eggaali 10 n'enswala eyo mu byalo wawala wonna netuzigabira ki jjukira eyo gye twaziwadde si gye bamuzaala talinayo nagundi yonna naye bwe yawa opportunity n'agamba nti tukole ki actually n'amasomero waliwo n'amasomero 3 buli ssomero twaliwadde nalyo eggaali eyakubayambako kuki awo ku Ibn Abbas ekitenga kwa Ibn Abu Twalibi n'ofiisi ya Supreme Kazi nayo neefuna eggaali eya ofiisi kati nekibeera nga kyakuyiga kinene. Njagala okwebaza omwana oyo Omaru Kibirige Jingo ne famire ye mukadde we Dr. Ahmed Kibirige Jingo ne maama we Hajati Janati Mukiibi Jingo. Mwebale okuteeka mu mwana empisa erumirwa bannaabwe singa ffenna tutuuka ku level erumirwa abannaffe bwe tuti twalibadde mu nsi tulinamu ebizibu bitono twalibadde tulinamu ebiki ebizibu
bitono. So mwendo bwe nnyinza okusaaminga apo egundi eno then onnyingize mu ebyo ebibyo byoyagala. Waliyo kimu kwabaddewo okulonda, kwabadde Oyamu North, owa UPC n'awangula bwe yamaze, naye prosesi y'akalulu yabaddemu ensindikagano, ng'ensindikagano ekolebwa abantu bakulu babiri betasuubira kulaba ku ntimbe nga buli omu asojja munne, nga buli omu ayogera munne biki, ate nga siimingire balinga abali mu mukago. Okitegedde? Kati ekibuzo kigamba weeguli oba teguliiwo. Tugenda kutandikira wennyini ku kalulu ka Oyamu North, is it yabadde North? Anti ekisembe kyayogatako ekyo. Then president n'awandiikira bannayuganda naddala bazzukulu be, naye kigambo kya buzzukulu ekyo kiriko ensonga nene. N'agamba nti njozaayoza congratulations to our allies. Njozaayoza abo be tulina nabo ng'omukwano, the UPC and the candidate, aba UPC ne candidate, Unity appeal for winning the Oyamu elections. Congratulations also to NRM, n'abenamu bayuzayuza, and the candidate Ngola Junior, Ngola Junior, because the differences between the two was very small. Enjawulo simanyi ya bululu oba enjawulo mu kuwagira. Semanya nti teyabadde clear. Naye n'agamba nti if UPC cheated, bwe baali abatubye in any way, then NRM can follow the legal chances. I condemn and demand action against ki. Kati omukulu ono ennaku zino bw'afaawo akalulu ayanguyirwa okuwandiika ki? Ate ebimu byagala bikoleko investigation, n'alekawo ebitongole byabadde bikola investigation, n'akitwala mu ofiisi ye, n'alagira waliwo ttiimu yagiteeka eyo mu ofiisi ye nti ebeenoonyereza. Anti abatayagadde omulimu gukolewe nga gwa gavumenti olaga nti ye gugwe akolera ani bantu wangi naye na investigation yabadde yeeyiye nga yenkya nga lwaki anti awalala nga twazikola. Katujje katono tugenda kubanga tumulamu, tugenda bingi tugenda okutunulako, naye nga mu bimu ku byo ke kalulu ako kennyininyini tulabe ensonga ya Imam gye yagambyeko eyabadde Amawulire yamukutteko n'endala nnyingi, tugenda kubanga tuzikonako nkusaba tovaawo. Katujje. It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes, and moments. All of Rashford, Salah, and Saka. Their start is getting better. All in the language of your choice. All in HD. Available on all these bouquets to choose from. To watch on all these devices. Get DSTV with an HD decoder plus installation and 1 month family for 89,000 Ugandan shillings. It's the Premier League, all on DSTV. Firdaus Haja Nuumula Services ekwita okwewandiisa okwetaba mu umula gye bategeeza okuva nga 15 paka nga 25 ogw'omunaana omwaka guno okumanya ebisingawo bakyalireko ku woofiisi zaabwe e Nakasero ku Market Street oba bakubire ku ssimu ku 0786-491-666 oba ku 0701-187-229 ne ku 0703-898-023 weekwate Firdaus Haja Nuumula Services olw'empeereza ennungi. Ate mu mawulire gaffe agawolokoso MTN erongoosezza mu bando zaayo eza buli lunaku kati osobola okuba ku mikutu gyonna ku muwendo gwe gumu. Twogeddeko n'abakyerabiddeko n'agaabwe era ng'omu ku bo bw'ati bw'agambye. Amus, wawulidde ekituuse ku MTN Daily Voice Bando? N'olwekyo
okwegatta ku bannayuganda abalala abanyumirwa bando zino nyiga *1 *2 oba kozesa my MTN app. Sigala ku mukutu okumanya ebirungi ebirala okuva mu MTN. Twake, Uganda twake, show your color, let's go twake. Ignite your blue, show your orange, get ready, show your color. Twake for our teams. Ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. Crystal mineral water is a sanctuary of refreshment. It is drawn from nature's underground resource in its purest form. This high-tech production system ensures that the entire process of water treatment and bottling is untouched by human hand. To ensure that every bottle is up to Harris International class, the quality of each crystal bottle is stringently verified. From our stores, it is then dispatched to our retail partners, finally finding its way into the homes and hearts of millions of Ugandans. Yogera neddembe weefunire MTN Freedom Bundles ezitaliiko kkomo. Nyiga *2 oba kozesa my MTN app ofune bundle bweziti endala awamu tewali kitulema. Alright, nzikiriza nkukuliseeyo munnange gwe atulaba amachago nakolero program ya Political Islam. Nkulisayo mu bubaka ate ne nkwaniriza mu sawa yaffe ey'okubiri. Nkyali Alhaji Abdussalam Ali Kinobe, tuli ne Imam Iddi Kasozi. Imam, tutandikire ku nsonga ya Islamic banking. Ogambye nti ekya Bank of Uganda okuwa olukusa commercial banks endala zo zibeere ne Sharia board yo neyejjako nerema ku regulating kubeera na Sharia board yayo kikujijiira era olabamuko obunafu busongeke gwanga bulirabe libulabe nti obunafu bwe buno era otutunuzeeko ko ne repercussions oba obuzibu obuyinza okujja olwekyo. Sebo omugobezi wa program omungu obusooka okubojjanjaba agambye nti amaloboozi gali wansi naddala eriryo. Simayo bakakati sebo bwerina bakati lirinye tugambe nti lirinye litekwa kuba lirinye. Yes. Kakati bannange etteeka ya Islamic finance oba Islamic banking mu Uganda lyayita emyaka 8 emabega. Bwerimala okuyita ng'abantu bonna balina bafunye essuubi erigamba nti ezze bannaffe abatali basiraamu si bonna naye abamu balida baabwe nga bali mu UJCC ndowooza mwe baasinziira Uganda Joint Christian Council ne bawandiika ebbaluwa eringa erivuganya nga bagamba mugenda kuleeta wano esharia. Abalala buli we boogera ku ky'obusiraamu nga bo bategeera terrorism olwe enagisa eyo abantu gye batusiiga gye basiiga abasiraamu era ne bibeera awo okutuusa juzi ne bagamba nti likomewo. Bwe lyakomyewo nga terinatuuka kukomawo
banka zaza training abantu bazo kuba workshops nyingi banka zemanyi Centenary Standard Chartered Tropical Bank ani ba training abantu mu area eyo nga bo benyini nga ba bankers bagala balina mu interest olw'abantu abamu be bafiirwa aba client abo bagamba nti twali agadde okukolagana nammwe naye enkola yammwe eddiini yaffe yagigaana tegikkiriza ate bannaffe bangi abagenze ne beetuminkiriza ne bagamba nti tewali kyakukola tukole bagenda olanga emaali yaabwe ekola ki ezikirira kati abawalimu bwe badde eno ne basoma kulaane bagamba nti kigambo kya Katonda kituukiridde fwe Katonda yagamba nti omuntu yenna ali mu riba talina kirala kyaliko okuggyako ali mu lutalo nani ne Katonda ng'abantu bonna bakakasa teri muntu asobola kuwangula Katonda mu lutalo abantu ne beekanga kati nabali oluusi baklayant abamu ne bakola ki era abantu bangi tutereka essente zaffe mu banka just because tuziyisaamu buyisa n'abantu abalala bagala gye bagala okutusasulira tugaa nti kambeere ne akawunti otherwise nze Imam naibadde sisaba mugaso gwa akawunti gyekola ki kuba nkakasa nebwentambula ntya nebwenjitambuza ntya sigenda kwewola sente mu banka nga ziriko interest sisobola kulwana ne Katonda kansigaze entono zange naye nga sigenze ku muliki kati banka ezimu nezigaa nti akatugezeeko ffe yadde kiri kyakinakola ki aba finance trust be basooka ne bakola finance halal finance trust halal yes trust halal account baga nti oli firi okugula account eno mu banka yaffe tekuli interest tekuli kusaliriza sente zino zebasaliriza buli mwezi tukusako sente ng'omuntu alaba era abantu bangi ne bagenda era njaga kukakasa balonkinga mu October wa mwaka guwedde naye ng'olwaleero bw'ogenda gye bali bayinza okuba baka clients baabwe nga tete banatandika kukola mu mizira gundi kuba clients baabwe beeyongeddeko abantu abasukka 2,000 ekyo kinene kuba abantu 2,000 buli omu ne bw'aba alina omutwalo buli omu ne bw'aba alina omutwalo gumu ezo sente nnyingi okuba nga ozize muzizo mu banka yo ng'osigala okola kale n'olwekyo bwe bamaliza very immediately gundi Cairo Bank netandika Salam account ate omanyi Cairo Bank abasiraamu basobola kulowooza nti y'abasiraamu olw'okuba eva Egypt nalinga ekyali Cairo International kati ekyo nti y'Abannayuganda kituufu abantu bangi tebamanyi nti Cairo Bank y'Abannayuganda nze banyiniyo mbamanyi naye sengenda okwogera kubanga eri bizinesi y'abantu ate erina okusigala nga eri protected bagitambuze agamba bwogenda ne bakuwa service yo nga bakuwa kati omuntu oyinza okuŋŋamba nti Imam gwamanyi otya nze nakoleranga wansi waabwe we nalina ofiisi yange ate namo nga nyinamu akawunti nange nanyinamu akawunti mu Cairo Bank okiwulidde kakati era abantu bangi ne bagende abasiraamu bangi bagende ndooza balina essuubi eriga nti engeri gyeva Egypt yagwanga ly'abasiraamu tuliraikira okufuna Islamic financing ekola wano unfortunately kati nabo kwekuga nti tugitandike Salamu account era bangambye yakutteyo nnyo bwe basoomoozezza ekyo Bank of Uganda ega nti ndooza kiri ekyagundi tukiddirize president parliament tukiddirize zo zikole ki naye waliwo risiki ennene gyoba osongako risiki ennene egamba nti abantu ba banka zino eza bulijjo bwe banaakoleramu ensobi nga kati mugenda kujja nga mugamba nti mwe baki baregulator nga mbaregulatingira muki mu conventional banking oba mu Islamic banking. Bank of Uganda ekibi kye mwatukoze era kyetateekwa kubasonyiwa kino kankyogere nga
nyongeddeko ne ku ddoboozi kukola effort eringa efulemesa oba eremesa omulimu guno nga mwekwese mu kigamba nti bw'onaakola sharia advisory oba oleese sharia njala bagamba mu Uganda teri maka ga musiraamu omutali sharia ne bw'aba munafu atya alista akeera n'asaala okusaala kuli mu sharia tolina bw'oyinza kusaala nga tuli mu sharia kimu ebintu oluusi ebibeera awaka bingi ebikontagana ne sharia tebaba nabyo ogeza omwenge yadde abamu baba nagwo omwenge bagenda babivaako ne babivaako ebyo byonna sharia n'obuzibu abantu abalowooza mulowooza sharia ate actually mwagiregana bubi nnyo ne mulowooza nti lugoye abantu bwe bajja ne bakuza ebirevu nobuuza nti sharia kukuza birevu esharia kuteeka mu nkola amateeka gaki ga Katonda nga bwe yagalagira era mukimanyi bulungi nti ne gavumenti ya Uganda yakkiriza dde sharia nga tetunabeera na independent mu 1913 era 13 oba mu 3 nja kuddamu kacekingi batongoza empasa y'abasiraamu era act eyo weeri gye bayita Mohammedan Marriage Act. Yes. Okay? Jeri. Era abasiraamu bangi mu Uganda bonna kumpi gye tukozesa. Na bwe kityo emizikiti ne giwoowa abantu era ne certificate zetuwa abantu Bureau of Registration, Register of Marriages azikola ki azakanodejinga n'aziwandiika ekitegeeza nti sharia tetandikidde mu banking eya banking kyetuyambako ng'eggwanga bantu okutandika kufuna amakubo mwe banaayita bakole nga tebalina kunyigirizibwa kunene kubanga babanyonyodde siteeka nti buli ombaga nedda sharia compliance finance ew'omuntu banka okukolagana n'omuntu yo kennyini nemuwa resources n'asuubula ne bagana bana amagoba bwe bafuna obuzibu ne bagabana ebizibu yo kennyini eyinza okugenda negula items nga yeziwa ono azikozesa then ne bafuna arrangement bayinza okukola a cooperative something like tukiyita musharrika oba sharika kiva nga company nga joint mulimu joint venture mulimu ebyo byonna gyebiri naye nga monitoring okuyamba omuntu ono akozese bulungi zino ki esente era nammwe abasiraamu muleme kulowooza nti bwe bagamba nti Islamic finance etandise ojja kukeera bukezi otambule ogende mu banka ofune sente zabwerere era Imam kati kino tukyongere ku ki sina kujjukiza obula kusomesa batulaba yes abasinga nze kubantuukiridde abagagga n'abatali abamu ku bayivu n'abatali kye balina mu kigamba nti kasita Islamic banking etandika ngenda kugenda mu banka mbagambe njagala kutandika kukola sina sente njagala obukadde 10 babale olira babale kamu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oweyo bakuwe bukadde 10 ogenda okola omwaka mulamba oba emyaka 2 jiggweko obakomezeewo bukadde bwabwe 10 abasinga obungi bannange sibwe kiri buli busuubuzi bakuwewulira ku badeni gye waali badde weetikka singa ofiiriddwa oba okukanda okubawa essente okuwa akamyu n'obaddiza ente Islamic finance tejjawo naye kulyokuwola kusigala ng'okuwola kwonna wateekwa okubaawo byotuukiriza waliwo ne administrative costs zoteekamu naye wadde ezo ziba ntono byotuukiriza balyoke bakuwe ate oteekwa okubanga mu banka omwo olinamu akawunti ate nayo ng'etambula bulungi kubanga ne banka sente si zaayo bateresi ate teyagala kuzoonoona kuzidiibuuda naye kwagaliza kufuna teringa bano abagamba nti bamanerenda naddala bo basukka n'okusukka alaba basayiningisa endagaano omuwola n'akusayiningisa korato gy'omwa nti agiguze
n'alyoka akwekweka n'atuuka ku kiseera ky'ogenda okuwaayo ssente ne yeekweka n'ajjako amasimu atwale gundi eri tugiyita gy'otaddeyo omusingo gw'ataddeyo n'olwekyo kyembadde nja kugamba nti Bank of Uganda mwakoze bubi owulidde mwali badde bulinga nga mwekwese mu kigaana tewali baki basomye sharia na Islamic banking tewali balina bukugu bwakiri omulimu gwammwe Bank of Uganda gwe yabadde okukola abaasomye sharia weebali okugeza for example Dr. Kisuule kasooka amala okusoma sharia ali mu myaka 40 agenda mu myaka 4 agisomesezza n'ebirala tulinayo n'abaana abato abasomye sharia ne finance bookya nga ba Dr. Walusimbi ba Dr. Ashrafu okiwulidde Butagubya ba Sulaimani Rujja ne wabaawo n'abantu abasomye mu conventional group naye bwe bagenda okukola masters ne PhD ne bamajoringa mu Islamic finance Bajuma Tuko Batwakasule n'abalala era wano waliwo n'abantu balina ne consultancy ze bakola mu ekyo kakiri ekyogamba nti tebalina bukugu kya bulimba babawa tebabawadde bakkiriza tebakkiriza n'olwekyo bw'oba olina omulimu emirimu mingi bagitandikawo nga tewali expertise eyo kakati aba Bank of Uganda omulimu gwabwe gwali badde bano abantu boodi gye balonze ey'aba sharia experts bo okugiyigiriza enkola ya banking nga bali nabo basobole they are experts in sharia bano experts mu banking kakati batuula ne baleeta obukugu bwabwe mu sharia bano ne baleeta obukugu bwabwe mu banking buli omu n'afuna ku doozi ya munne bw'obayagala okumanya ekyo omuntu yenna asomesezaako mu yunivasite asobola okugamba basobola okugamba okusomesa ekoosi yonna naddala ng'eri mu layini n'ebyewasoma ne bw'obanga ebyo tebabisoma particularly kyantuukako kituufu ne bakutuma n'okisomesa ate oluvannyuma olw'okuba nti nno obaako risaaki gy'okola n'okisomesa bulungi kubanga obaako knowledge eri gy'oyingiza mu kino osoma diguli emu n'ogimala n'ogifuna oba ofunye capacity ega nti gw'osobola okusoma ekintu kyonna nakugamba nno nze nasomesaako amateeka gesisomanga emyaka 3 gosomesa lo mu law school e Makerere mu law school e Makerere at the invitation of Dr. Beatrice Mwaka yali asomesa kubanga twali mu workshop nga ne boogera ebyobusiraamu n'encontestinga kye baayogera ng'omuntu omuyivu n'ampita era bwe yatuuka okugamba nti atuuse okusomesa Islamic domestic law owulidde n'enzija era bwe namala bwe navaawo Professor Kiyimba n'ajja n'abantu abalala bwe bakukidde kati be babisomesa lwaki yakugamba nti course outline yaffe efaanana bweti kino kyetwagala n'osomesa n'omusettinga n'examinations osobola n'okumukolera marking scheme neyemarkingira nga tugenda mu byakumarkinga okiwulidde because kati nabano kyebaali badde bateekwa okukola ki ekyo baatulimbyemu of course abantu bayanguza bagamba katuyiseewo kino nyama ntono kyembadde ngenda okugamba Imam tolowoozaamu nti tulaajanidde bank Islamic finance waliwo abagituddeko kateekako n'eri ebbaluwa gye baawandikirawo pulezidenti leero tulabye naye final onagamba nti bano tebatwekwasa katukiyise ebirala binajja luvannyuma don't you think so nti twandibadde tugamba ngaoyo kyongane nti nyama ntono akasita batwanguyiza ebirala binaaterera nkakasa abantu bali mu Bank of Uganda bakugu baali badde bagandikayo katuweeyo omwaka gumu bano baseeka bennyini bagamba ab'esharia tugende tuba training emyezi 6 oba emyezi 9 bafune certificate in banking kuba nabo bennyini bakimanyi abantu basoma kosi za njawulo bwe batuuka wali ne basoma Uganda Bankers Association negenda nga bawa courses ez'enjawulo ogenda okuvaamu ng'omuntu akoze eki abantu abalala basala eddiiro abantu tebafaanana nze kuba nze nagaana okusala eddiiro okuva mu kye nasoma nsoma ekirala
bampa amagezi genda osoma amateeka ne bagamba nedda sijja nyina kusoma kino kye nasoma mulinga abanga nti kuno tekwali kusoma nempangaala nempuruvinga abantu nti kye nasoma nakyo kikola era kati kigasa abantu bangi nolwekyo mulimu obukuusa bwe nasomye esitole ey'omukulu oyo nagenza gibanera nga mulimu obukuusa omuntu olinga amuwadde tamuwadde era oba oliawo singa banka zino tezeetumiikiza nzigatandike kino ekintu baali badde bakola ki ofcourse kati zifunye leverage kuba lidi okuwera kwadde gakuzitawaanya naye kakati bagakwekolya gundi zaabwe bagende mu maaso ne bakola ki naye ate nkiwa zibadde zitambuza kana akatono ke bakatambuzaako nga tebalina sharia advisory board abadde balinayo abantu bali baconsultinga waliwo banka endala gyemmanyi nakyo yakitandika bagiyita swedi ku King Fahd Plaza kuba consultant waabwe omugwe mmanyi Imam Makerere Dr. Swed waliwo banka eri awo nayo yatandika ebadde ekola gundi Islamic finance yes because babantu abakolaganye ne international gundi bamanyi almost teri nsi ya Europe omutali Islamic financing teriyo ne board zino gyeziri bino byakwekwasa ndoze ekyo bwekikomyawo kwegamba nti kikyeteekwa okuyigamu tayimu yeeno community y'abasiraamu mubeere assertive ku bintu byemulowooza nti bijagasa eggwanga si mmwe mwekka omusiraamu takolerera ye yekka nedda yagamba ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam la yuminu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi tasijja kubeera mukkiriza omu mmwe okutuusa nga addidde ekyo kyasinga okwagala n'akyagaliza banne nolwekyo keesi eyo ndowooza nebwetu gikolera abatulaba ku Facebook osobola okusharingako ku page yo osobola n'okuteekako mu groups ez'enjawulo programu eno ya Political Islam ayagala okuba nti nno wadde otulaba ku TV naye nga oyagala ne ku Facebook otulabe ogenda kuvaawo waka otambule oyagala tegenda ng'owuliriza ng'olaba oba olina gw'oyagala okuweereza programu eno Facebook page yaffe eri Salam Television Salam SALAM nga bw'okiwulira SALAM Salam Television eyo Facebook page yaffe sharingako n'abalala basobole okuba nti nno bagoberera muganda ffe Sebunya Aliyu webale kubaako Aliyu awamu ne Katongole Abdurrahman mwena mbatumidde webale kuba nti nno kwemuli mutulabira eyo gye muli abali ebweru w'eggwanga mbagala nnyo mwebale kumanya wammwe gye mwava ate n'okwagala okumanya program Political Islam Imam wayogedde ku kalulu njagala tukatunulemu kalulu versus ebigambo bya president versus okwagala okusika ebitogi nalabyekaawo ka video kamu simanyi watu wakafunye nga chairman wa electoral commission ya NRM Dr. Tango Doi avaayo agamba ye erinnya lye tayagenda kuwandikira secretary general baluwa ayina bwe yayogedde naye nalabyemu kwagala okwesika amataayi wakati we chairman wa electoral commission mu kibiina ekya NRM ne president general wa UPC Jimmy Akena Obote nga balina engeri gye baagala okusikamu ebitogi mpozi nekira kyo otunuuliramu UPC ekyali ŋŋanzi nnyo mu bitundu by'Erango kubanga nalabye wano president wa NUP yaliyo president wa chairman wa NRM yaliyo ate nga president w'eggwanga naye UPC sebo newangula akalulu tulirako kalulu ako tugende maaso muganda nfe kojja wange Abdallah Mawejje naawe otegeeza nti nokwoli mutumiddeko nnyo bali kuba nti nokwoli naamu Imam akalulu ako nze ebyange bibiri owayopisa okuwangula mulango sub-region is not news buli watawangula lwegabeera amaanyi lwekyagalina
UPC Nyamurunga wegabeera ngegaba Amawulire UPC bwetawangula mulango bonna balina bakati bawezera 10 bonna bava mulango ekitegeeza abo baaweekwata balwanaganirawo naki NRM egenda eyongeramu constituency ezizayuzamu ekola ki n'okufuna abamu ku ba UPC ebeze kati mwoyamu bonna baabagobyemu era okumanya nti baali baagala eyo n'omwana ono wa UPC abadde kansala omwana wa Golokolo kanso ng'ate akiikirira UPC kire kiro kigamba abo bo kansala amateeka tegabakwata gakwata beeno waggulu bokka tusala ddiiro nga ekisanja kyo tekinnaggwako kati ebyo byonna biringa byakatembatemba nze kyenasinza okusanyukiramu be bantu okukeera obukeezi ku makyala bagamba nti kuba Imam Kasozi afudde bw'abadde mu kifo bakiwe mwana we eyo nono mwebadde etambulidde ddala nga kiringa kifuuse ekigamba nti byansikirano omwana wa Imam Kasozi sinagaana butamuwa bw'abanga alina ebisaanyizo era nga avuganyiza birungi nga temubaddeemu kwekubiira ekyo kimenya eggwanga ekyegedde ekyo kimu ekyokubiri oyamu NRM bagigobyemu wakati member parliament bonna ab'oyamu bonna yadde omu akiika mu NRM minisita woman MP oyamu south by the way oyamu south wa UPC nenga minister oyamu north yoyo MP omukyala wa eri eyo naye wa UPC santa kale ekyannumye kyekyo abantu abasajja abakulu babiri nga babitiibwa omuprofesa university bakubina ebyokukulira akaki nono president wa party naye ova kubiri ebigamba nti wa presidency we buli contested wa president we buli contested naye bw'olaba ng'abantu abakulu ne batandika ekisooka ekibuuzo kigamba chairman wa electoral commission wa NRM abaana ki polling stations atawo eri yayi omulimu gwagukolera eno ne banoonya omuntu anagenda abalala ne batambuza supervisory role ne batambuza ekyokubiri ogwo nagwo omulimu gwe guba mulimu gwe yabadde alinayo field officer si ye jama odoyi tanga waswaziza abayivu watuswaziza omuntu alina intellectual ability yo is a professor yes anti kyeva munenya kati era nenya toyagala agende ku ground singa yabadde candidate ne bw'aba akyali mu office eri njagala emirimu gyagikolera eno alemo oyagala nti ebibiina ebirala byo ba chairpersons baabyo aba electoral commission tebagenda ku ground ono yasoose olabaani bwe bagenda bakola ebyo obaayo neweewa ekitiibwa omuntu omukulu yeewa ekitiibwa obulidde ekyokubiri alinga atugamba nti yadde yagenda mu NRM teyajjulayo waba omunoonyereza oyinza okusanga naye wa UPC alabika teyajjulayo alinga ayeegula manya abantu abeegula be bakola ebintu ebyo ebiswaza omuntu alina integrity eyiye n'ekyeyali nga ye president wa muwasa si kyatulaga batumalamu amaanyi era kyova olaba abantu abatali bayivu baddira abantu abayivu ne batuyisaamu amaaso we bend so low we become too much of bootlickers segedde just because lwabufo segedde kubanga tanga odoyi nkakasa he can survive nga si chairman of the electoral commission wagundi baba he can survive go back to the university teach and he can profess knowledge nikakatiraba ebintu byalimu then president wa party ogenda nga oyomba n'omulala ku luguudo street ekimukakatako alwanya ekibiina kye si bwebatyo okwo kuswaza offices ezo zemu occupying ekyo kimu ekyokubiri kyabadde mu congratulatory letter eno president Museveni gyawandiise n'ebintu byagitaddemu naye mbyagezezaako okujjukira
n'agamba ngibayitiremu oba mpanvu nnyo muzembere yawulira byenjagala so mpanvu kozi kati yalaze nti opposition yebadde ekola bino e Kampala with incompetent NRM officials failing to catch them. Nemugana n'okubakwata kati bo baba bakutte ababe bakwatirwa nga babba obululu kalaga nti opposition eno yebadde egira naye abantu be banafunye batakola ki. If the voters cannot do so genuinely and influence the choice of candidates and parties, then how can the people guarantee their future and discipline leaders? Ekyo awo nzikiziganya naye abantu butamba mpisa. I insist that all voting must be electronic. Karaganti using the thumbprints. How then does the pre-ticking come in? Ekyo nakyo ne kimutwala. UPC has been in recent years positive and not deceptive. So has been DP. Nti DP ne UPC badde baki naye ebiwayi byazo byategeeza. That is why I congratulate them, although I would have preferred NRM. Nali agadde ki n'abasomemera amawulire bagambye nti obululu ebitaano bino baali basobola okububba n'okukyusa results naye olwakino kyeyatandise nakyo nti waliwo omukagokago kyebayagadde okusigala nga bakirwangundi esooka wano yagambye nti congratulations to our allies the UPC and for the candidate Eunice Appiah. Ekikulaga nti bino byonna yabiwandiise nga tali gundi n'alaga nti the sabotage of the UPC yasabotagingako Uganda National Congress yo ne DP the sabotage of UPC by the DP in 54 ne UNLF nayo yabeera sabotage ne UPC ne DP mu 80 nekijja kuba agundi naye bino byonna byayogera ate abizeemu. Ekyasinza okunsesa kyekino kyasembeza ekikulaga nti yabaddeeyo n'agamba nti I am here in Kasozi dewamingi maikato kati kikuziza musajja mulunzi bino bikwataganda wane ne recently yabagamba nobaga nagati aye enteze zize ayogera bwogeza agambe bannange ni muntu nimwe sente mulikole nga bwe ng'abantu ti munanansi nimwe sente mulime muzirime nebo nganti ndi wano ndi munanansi zange nga bwe mbale eno bwenze this is not presidential. What it is? What is it? Hold it. Kanagata kwanti. Yesterday I was on a point where I could watch Katonga Bridge. Gomba side. We, the Gomba and allied people of Butambala, Sembabule, etc. are happy to have given Uganda and East African an alternative route. Say that we route. Sabe Gomba tebagituwa Butambala sibe bagituwa si Sembabule. Na maze mu Uganda emyaka 40 mwebiri nga mpa omusolo. Part of sente zange ez'omusolo ziri kuno naye waliwo ebintu ebikujijiira ate nga nze ndaba mbitwala mayina omusajja bwebatuwebeta bagamba ntwaba wotulo omusajja okujjanjaba enteeze ate kinkwatirako wa kikulumira wa okiwandiike mu bbaluwa eno gyowandiikidde everybody mu Uganda yiye yawandiise bwakugambyeko kati wenjagala gyendi muwabula saba president funa abakuwandiikira ebintu ebiri presidential then bonaagala okutunyumiza efaamu tuwandiikire story ya faamu tusikirizibwe era nagiraba kuba nayitawo ate by the way okujjako okubaamu ente okugirongoosa ekusikirize ng'enyirira ate tenyirira kuba nayiseeyo olina ekiniga asi kiniga kyosi kiniga waliwo ebintu okyeta ekiniga andi obudde bwaffe okubumalira mbona obuntuntu obutonotono ng'eno tuli mu kubonaabona ng'abantu be babonaabona abantu bwe babonaabona bano bagukira ffe waffe kati kambuze ku bibiri kiriwo ekikunyiiza kale kiki kyoyogerako kati obuze bwamu kale
kiriwo ekitakuyisiza bulungi ekyayiye okubeera mu kujjanjaba ente ze oba ekyokukiwandiika okutunyumiza okujjanjaba ente ze ate muganda nange ngenda munana zange nemumbuzi zange embaayo nange embuzi nzijjanjaba nesi tekiri mugundi timpandikire abasambi bange betwale mawanga ndi abasambi mawanga namwe abasalyawo mwenna bannange bwe mbadde wano nga ngabulira embuzi zange eddagala enjoka abiganye ng'okomekereza ku nsonga eyo nti owudde nti alternative when Katonga bridge near the equator flooded, I saw so many trucks, buses, etc. yesterday crossing the Katonga bridge of Goma. What? Kati bwatyo knowledge nze nendowooza nti waliwo ebintu byetwetaaga ebisinga ku kino ekyokubiri okukola oluguudo olutambuza mu ggwanga kiri nnomo era ssebo pulezidenti engeri gyokyenyumirizaamu kati genda wali osinziire Sembabule ovuga olwo oluguka emubende nga lukole oyite awo oluvaawo bamaddu awo kumpi newo nalwo olukole luguka eri emityana nga lukole ajja ayiteko newaffe nakawuka then nawalala kubanga kino ave entebe ayite wali ajje nakawuka ate kino kiri nnomo kuba kyetu expectinga naddala nga owangadde mu bukulembeze emyaka 36 abantu babadde tebakyakugeraageranya n'Obote n'Amini abo baali babuseera butonotono ku kaseera katini gwe ssebo bonna bw'ogatta emyaka gyabwe obakubisa emirundi oba 3 oba 2 ng'agassa emyaka gyabwe gye baakulembera bwakubisaamu kubanga Uganda yakabeera independent emyaka 6 kiko kiko kiri n'emyaka 37 mu gyo gya President Museveni more than half nolwekyo twali badde kati eba oliawo ebyali ebirowoozo byo ebirooto byo abantu bagana okulotaloota kuba ebirooto tebitera kutuukirira njagala nnyo mufuna ebiruubirirwa of course ye ekiruubirwa kye abantu yakibagamba naye yakifuna njagala nzije nkulembera Uganda nga bwenjagala emyaka gyonna gyenkola ki ate mbafukamize bajje wange nga bafukamira nga kuba akyalina ebifo abawe ne ssente n'abafukamiza ne beerabira the bigger picture nze ekyange ssebo kya bigger picture njagala kuwangaalira mu Uganda eri competitive oba kukubaganya birowoozo nga bwe tubaganya oba kugenda kukola nga eri competitive nga buli omu ali firi okutuuka ku ekyo kyalowooza asobola okutuukako nga tebalina bimukugira bino ebintu by'okubeera corrupt ebiri binkulaze emawulire ekikyodobuuza nga nti omuntu basasudde abantu abasukka mu 1,000 emisaala egitali gyabwe ku mulembe guno kwetuli ako kabonero mumwita bya corruption mukitavyo mu Uganda bulyake bwebukola ebyo twagala abantu abakoze kino muleme kukomya kubagamba nti bazze ssente zino bakwatibwe nekunkoona tufunemu ekigambo nti abantu bayige kiyinza okuba nga kibadde kijja by an error emyaka 2-3 ebeera era ate eno era eyinza okuba nga yajjawo just katono osoma computer omanyi syntax error eyinza okuba nga yajja just from the start one ne wajjawo kati neweekanga nga kabisa ate ne waggulu tekisoboka ebyo sima ebyowolereza osima yofunayo ki okuwolereza ebintu ebifu asiwolereza ati syntax error emanyi n'engeri gyejjamu awulidde naye eneeno erimu okubala ssente abantu bazitwale sibya syntax error kigenderere do you want to tell us it's intentional deliberate sure it is nga waliwo ayagala okugaba ssente bw'atyo singa era myezi 2 mwezi gumu naye teba mwaka gumu na kitundu 2 tekisoboka ng'olinga kigambibwa nti abantu tebabakyusa n'ebifo bennyini kasita gavumenti si mmwe mwakirabye era gavumenti yakizudde era oginenya olizuula nti si yagizudde olizuulira nti yagizudde omugabi munno
Sulaimani Nsamba akutumidde nagamba nti you are his mentor. Sebo Sulaimani obaka butuuse Imam era abutegedde. Imam, ndoza nga tunaatera okusiibula dakiika zaffe zibulayo ntonotono. Ku nsonga yo obadde oyagala kwogera ku aponye n'engeri gye yabutikiddemu amawulire. Anti kakati bannange abantu bonna bwe bafadde mu ggwanga naddala nga aliwo oli okumusukkulumya si kigaana n'abantu abalala 6 bafa mu famire emu kyabadde nakyo kibeera kinene ku mwanjo. Ekyo kyekinaleetawo essuubi erigamba nti tulumirirwa bannaffe era kijjewo endowooza egamba nti walimu abaana n'ebiki n'ebyana. Okitegedde? Kakati waliwo ekyo ekyafumitiga nti omwaka guno ndowooza basale zino ze badde baba loan scheme za university ziriiyo. Nakyo nakiraba bakyatributinga ku minisita wange w'education. Manyi minisita w'education mu ngeri emu oba endala mukama wange. Kozi naawe olwokuba oli mu education sector. Anti ndi chairman wa board w'amasomero alinga aga gavumenti ago ga director olwa nagana aga private agatalira nayo tubiwaayo. Nolwekyo mu ngeri eyo kagamba ekyo nakyo nganze omuntu amanyi abantu gye bayitamu nga banoonya school fees ekyo kinkwatako. Juzi walaba twali Kabujja eyo nga tudduka tunoonya ssente zakukwatirako abaana abawala abalemereddwa ki tuition. Wiiki eno yokka mu ofiisi yange nafunyemu abantu 7 nga bonna bameka 7 bakaaba school fees z'abaana baabwe abamu ate ku level zonna including university. Waliwo ayanumye nnyo ng'omwana we waliwo omwana alina mu 3rd year amaliriza nansingi ye naye essente ezikole siganye. Ne wabaawo omulala omwana we bamwadimitinze okukolera naye nansingi agasimanyi kyakukola n'abalala bangi. Waliwo omwana omulala asoma n'eyo luli yajja naye yasanga nyina alinawo ku ssente nemusasulirayo neera baasa yankubira emugamba nti omwana teyandeetera byeyasoma njaga kubitundako era omwana kwokutaano n'abireeta. Okitegedde nemwa nti okay mulowoozeeko. Kati ekyo kitegeeza nti tuve ku bino ebyoga nti nanyumiddwa nga ndaba emmotoka nyingi nnyo ziyita ku luguudo lw'eggomba. Tugambe kino kyemwalowooza ekitagenda kukola kyemuyita parity development model tukiyamba tutya kikole kitagenda kukola tekigenda kukola. Imam wangi sijja kukusobola nga buli gundi ya gavumenti gwe kubankube kati yinza otya ogamba mutegenda kukola. Njagala oyawula ebigambo bibiri. Sigambye nti parity development model mbi. Njagala ontegeere bulungi. The moment you sent tegenda kukola oba omaze ogiga twalibuuzizza lwaki sebo tegenda kukola etya si yeesoose. Entandikwa kyali kirowoozo kirungi. Operation wealth creation kirowoozo kirungi. Era president namuno yakijulizza mwene ebbaluwa ye yagambye nti wennabadde entambula eno in Oyam I drove 27 kilometers from Kanengola's home to Icheme and to Otwala. Looking at the different side roads, I only saw some little patches of muhogo, cassava, and maize. That is why at Ottawa I asked the question, Sente Taikwen? How much? Sente Taikwen? From where do you get the money? Mumuzijjawa kubadde basemwina an economic activity. Yes. Sente Taikwen. Nabuuza what has Operation Wealth Creation been doing in this area? Kati akibaddeko obujulizi nti tekola. Kuba yeeyitiddeko mu countryside kati ng'ali firi bulungi tali ku necktie speed mwe bamuvugira n'alengeraga nti bano abeero kati kyewagambye kino ntiyagala kuddayo sebuddayo yagambye no coffee teriyo mwanyi no fruits
teri bibala byonna no poultry sabayo alunda nkoko kino kyose ja kukyusoma kankibuuke kubanga siyina munyo interest no dairy teriyo we batunda mata no fishing farm teri n'omu yadde alunda ki yayise ku luguudo in other words bintu biri ebibeere president wayise ku luguudo kati nange in other words no PDM ngero yageze bati kati lulisebo wagamba tetukyogerako naye kati otuwadde obujulizi kyetwali tukyogerako kati okitegeere nti ebigambo tebabyogera bwogezi babiteeka mu nkola nolwekyo eddiini gyensobasebo Mr. President n'abakuwabula egamba nti fasalu ahla dhikri in kuntum la talamuuna buuza bannanyini ki kumanya bw'oba tomanyi kati enkola y'okudevelopingamu ebyalo president sebo tugimanyi naye gw'omanyi okwedevelopinga nga gwe nga nange Imam Kasozi bwe mmanyi kati noonyayo abantu batuyambeko tugatte obwongo naawe batuyambeko si ba ofiisa bo si ba RDC bano bootumye mpulira nti ba RDC baliyo batambula tulabe baani be bawandiisa RDC to be reduced to that alinga agamba nti mu ofiisi temuli bantu bakola ekitegeeza kolokolo kanso byonna byafa ekireeta ekyo tujja kgenda okukomekereza ng'abano bennyini abatambula ba RDC be bagabanya ate sente zaki za PDM kati abantu abafaanana bwe batisebe ekibagaana omusana bwe gwaka gubakosa singa waddira sente z'omuluka gwabwe n'ogenda ku Nairo n'osimawo kanaalo naye batwalira amazzi ne gasaasaana we babeera baali badde nga bagenda kukola olire as I told the young people I am going back in August adde mu gwa munana to get an answer to the question tugenda kugifuna olide n'olwekyo the chairman told me about watermelons and soybean those are not part of the activities in the PDM kati akugobya alabye nti bw'oba gw'olima watermelon tamanyi nti mu watermelon mulimu sente empitirivu okiwulidde kasita naye ekisinga okuzitwembesa kiki ogaana ozirima n'osimba ziba zigenda zitandika okumulisa n'okuteekako omusana ne gwaka tolina kapasite ezikola ki ozifukirira ne ziteekako obutengotengo naye akantu ka watermelon kamu akatalandana nnyo bw'oba bakalabiridde bulungi ekikolo kya watermelon neki kiyinza okuteekako watermelon 100 nga buli watermelon egula $1,000 kale kandike kuz'omulimi 5,000 ne zibeera nnya ekikolo kimu kisobola okuweza kabiri 20 zisobola okuwera nabadde nkulagana akafaananyi kange walibadde weerabira nga nkakola ziwana akafaananyi kange kuba nge zange naye nazo zabadde affected naki n'omusana ekyo nkyogerako nga nkinako obujulizi naye singa nabadde nnyina ebifukirira zaalibadde zivuddemu watermelon eki tusibule Imam akadde ndabakeeko katugamba tusibule bino byonna n'observations kati zino nnungi naye ekyakunaga nti I also know some irresponsible people encroaching on the wetlands guno omuzeeyi yaguleeta ogwa wetland ne mu bajeti emyaka 3 nga basoma bajeti gundi speech yagamba nti abantu bonna abatadde amakolero mu wetlands bazimaze okuzimba mu bo tubaleke naye tetukkiriza balala naye bano bonna bwogenda okubagira bakyayina baki teri mukyayina ajja kuzimba no factory nga tayitiddeeko we era mulaba ebiseera bingi chairman wa gwendabyeko nga alwanagana nabo echairman we Wakiso Matiya Lwanga bwanika era gyamutendeza ku lwekyo wabala bonna batya manyi tujja kufuna bundi bulala bajja kutulwanyisa nnyo bwe banaakulwanyisa naye ne tusigaza embeera y'obutonde yaffe nga nnungi kyekisinga obulungi okusinga okugamba nti tujja tufuuka desert tubisange nga tetukyali kikola ki njagala okumaliriza nga mwenna Hajati Mariam twabadde naawe ejjo wakakayire ate ng'oli mugoberezi wa programu eno nkutumidde mukadde nkutumidde ne ssenga w'abaana eyavudde Nakibembe waze n'ombuuza nawe nti bulijjo mulaba bulabi ku gundi
kati wandabye kumpi kati gyoli ondaba wala naye kati walabye kumpi nontuukako naawe nkutumidde nnyo. Waliwo n'omwami yavuddeyo ebuliisa eyo yayogedde ebigambo birungi netukyalinga agoberera naye egundi zino nga naye yeebaza ebyo byetukola. Ebintu bino byonna nga bwe muwulidde tetugendereramu, tetukyawa ggwanga lyaffe, tetugendereramu kukkakkanya bakulembeze bammwe, tugendereramu okugamba nti tubazuukuse oba nammwe ababasemberera okumbi mugende mubagambe nti eri wali akasajja kalinga kalalu kayogedde ebigambo bino bwebiti, leka tugende tukaswaze. Mu prosesi y'okugamba nti baswaza akasajja mwe mujja kufunamu nga neggwanga tufunemu. Kati nze bwe tumala okufuna ekyo nsanyuka. Lwaki? Muba munkeererezaako abantu abajja ku mulyango gwa ofiisi yange nga baagala obuyambi bw'endaba nga basobola okufuna gye bawangaalira. Ku lunaku lw'ejjuma nasanze ebbaluwa mu ofiisi yange yankaabiza amaziga ng'eyagiwandiise Kiggala, tawulira tayogera, Kiggala ate Kasiru. Otegedde abantu ebintu ebyo balowooza nti bivuma naye gemannya ga wano mugakkirize nga bwe gali. Mwe muleme gavuunula nga mugavuunula mugateeka mu nnimi endala lwegakyuka. Naye omuntu atawulira ye Kiggala, atayogera ye Kasiru. Wano bwe bamutwa sekitegeeza nti musiru no. Naye Mbalambye yawandiise ebbaluwa ye alina omutima gw'omuluma. Mukyala we yamufaako omwaka oguwedde, alina akaana ka myaka emeka? 3. Yasabye n'okugaa nti singa waliwo asobola okukatwala ssebo bw'oba ompulira oba waliwo amumanyi omwami oyo Kiggala oyo, omwana nafunya ayagala okumukulabirira bw'oba okkiriza okumumuwa. Mukyala wa buvunaanyizibwa yali mu muzikiti n'awulira nga nkyogerako n'agenda abuuza bba, bakkiriziganyizza omwana oyo omuleete bamukulabirire bamukulize, balina obusobozi obumusomesa ate mumanya ajja kuwangalira mu bulamu bulungi. Ate bw'aba ayitidde ku nze okubatuukako era kijja kwongeramu n'amaanyi amalala mangi bw'oba okkiriza. N'omwami omu yajja nga amaze okugenda n'abagala kuba Mbalwa yagamba ayagala ssente, yateekako ez'okumulongoosa $1.6 million. Eddagala libamu okumupreparinga omulongoosa buli kagundi $20,000 buli wiiki kyeyetaaga. Then renti bamubanja $9,000 nazo zimulemeredde. Kati ekiralaga nti ebyo ebirala byonna biganye mumpe emmere oba ebyokwambala oba ayinayo obusente ampe. Kati nali nvuddewo ne bankubira essimu nga ze naga nti sirina na mmere mumpe n'ekyokulya nyinza ng'enjala yagana kumuttirawo. Nze nga maze okutambula ngenze okulaba omulwadde wange omulala. N'olwekyo abooluganda bino ebintu bino tubyogeza bulumi. Kyova olabamu ababeera eyo abatabimanyi mbeesiimisa. Era waliwo nagamba nti abatamanyi beegomba mbeesiimisa. Temulowooza nti mbeesiimisa kuba nti of course mbalumirwako kuba temumanyi. Tebalina kibagulumbya mutwe. Tebibaluma. Tolumwa. Talina kimugulumbya mutwe. Olaba ebintu nga biri ki n'omwera bwe bajjaawo ne bayimbayimbamu obuyimba nga nti akiwedde bw'ogenda mu buti buli nga webaka baleeta emmere oba ewoma n'olya ng'okkuta bw'oba otambula mu kkubo omega toluma weeraliikira boda okutomerera eno ku sayidi naye tolina mukiga nti ebirowoozo bino tebintomeza muntu mulala. Ebyo byonna bye bituluma ne tubyogera mu kino kye bayise political ki Islam. Ekyo kye bayitira ddala political ki okutunulira ensonga kubanga omugaso gw'obusiraamu kuyamba nakutereeza. Ra'amirukum al-munkara falyughayyirhu biyadihi. Bw'osanga ensobi yonna gikyuse n'omukono fa'ilam yastati' fa bilisaani. Lisaani tugisobola yetuleeta muno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Political Islam buli lunaku lwa Sunday essaawa 3 okutuuka ku ssaawa 5. Era zino ndaba zikunuukiririza ddala okubeera essaawa 5. Njagala kubanga mbasiima okubeerako ebbanga. Waliwo omukyala nasooka n'enkiignoni nenziramu naye kati mukyala ali eyo
si mugagga nnyo naye alhamdulillah tali bubi ali saidi yangambye ekyotera Rakai omanyi kati bazaawula district naye saidi zeeyo bananga agamba ayagala alina mulekwa nga ddala mulekwa nga muwala amumuwe bw'obanga olina mulekwa nga mulekwa muwala ng'oyagala anaabeera naye ajja mmulabirira amwambaze amusomese ng'abeera naye eyo gy'abeera tayagala mwana atalina mpisa ayagala omwana ebbanga ly'obaddeko awo katono oba nabazaddewo oba n'abakulabira nga mwana alina mu mpisa si yajja okumulekaanya omukola ki ng'akaana kalina ku mpisa ne bw'aba mutooto tayagala ddala mu myaka gino egy'ekitoototaawo bw'obanga omulina ng'oli redde okumuwaayo tebamukuggyako nti aba takyali mwana wo gwe maama abo baba bakyali mwana wo gwe maama naye oli aba abeera naye ng'omwana oyo yafiirwa kitaawe oba yafiirwa bombi bw'oba omulina jangu ontuukira ojja nkusalamu tv otuukirira mu salaamu sebakutumidde okuva e Rwanda. Greetings to the moderator who we come from the same village Butambala. Kiziiko. Ewa late Sheikh Idrisa Musoke. May Allah bless you. Ono bamuyita Hamidullah Lukwago. Hamidu nkutumidde. Rwanda. Kale n'ab'e Rwanda bonna bagambe nti turabashaka cyane. Muraho amakuru yawe ni meza. Kale salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum. Eno ye Salam TV.